Nyinembwe ekonkono lujja waka. Okonkona nga gwe bokonkona. Tujaguliza wamu n'abaana bonna abagraduatinze ne twebaza n'abazadde mwenna abaweredde abaana. Si kyangu mu kaseera kano. The reality is the real game starts. Olunaku lwo graduatinze kyanze Gashumba mbirivinga omwana omulenzi bwa graduatinga ku Saturday tumwa wiki namba wakedda ka fulume. Aveka. Ayingirensi. Omwana ekagwe tukiza okubeera wakayi mwana omuwala forever paka lwali yagala ogenda. Togenda ng'okusaba omulimu ng'oyambadde sapule sekapulaali tobyambala kubanga ogenda ku meetinga pano y'abagenda okuinterviewinga nga baata mu bukatoliki. Togenda ng'okusaba omulimu ng'oli musiraamu ng'oyambadde zihijabu. Ojja genda meeting pano y'abantu abatamu abasiraamu. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. Well, tukoniriza kulika weekend number twasemba kuba fenna simanyi eggwanga likutambulidde etya n'obulamu. Ekigambo ekyo kikozesa nnyo nti kulika weekend. Nze siri muntu wa weekend. Nze siri muntu wa ggomoka. Actually nze obulamu bwensinga okwagala njala nnyo obulamu buli quiet. Njala nnyo ebiri quiet. Nempozi kulisa abagomose abadde mu mezenwa Ruby ebifo bibalira mu sente mu Kampala ebiri official kati mu Uganda biri bibiri abasula bali sente ne wiki ewedde embeeredde mbi nnyo yamenye rekodi mu bulamu bwange nasuze ku nnyimba 3 ku bantu ab'enjawulo. Waliwo mukwano gwange Ruth akola ne National Housing yafiirwa maama we. Twamusabira ente muzike bonnamwayo I think on Wednesday. Sister wange mukwano gwange nnyo Anet nafa nitumusabira ku Thursday wano ku St Charles Lwanga Church. Njinda gwe gwasoose okugenda mu church eno. Sinnaba kulaba church mu Uganda. Church sinene nnyo. Church ntono ne it's amazing, it's beautiful. Era singa mbadde embeera side zeno ntinda nali badde nsabiranga awo. Church nyonjo nnyo bannantinda mwenna abaliranye eri eno wendi abazimba church eno Mukama abaddizeewo nammwe abakatoliki abali across the country ng'olina plan y'okuzimba church ne finishing mujje ku St Charles Lwanga Entinda. Ka church nyonjo nnyo ne tusabira sister waffe Anet n'aziikibwa e Bushenyi. Twabadde tuli awo maama waffe mukyala w'omugenzi Dr. Higiro Semajege ne kansa n'amutta. Ku Saturday ne tusiiba mu church ne tubeera ne mulumbe era maama waffe yagenda kuziikibwa leero erw'emiyaga Sembabule. So it was a terrible week. Naye nga kikulaga nti ye kansa successfully atusobola kaakati. Kansa afuuse kansa. Abantu batugamba nti kansa ava ku bintu byanjawulo nnyo n'ebisinga biki bye tulya. Mwegendereze nnyo ebintu bye tulya. Kati tulya ddagala. Nze we nakulira saawulirako mbu gwe nsonyiwa saawulirako nti bajjanjaba embizi mbu embizi ziwala omusujja ne bazikuba empiso. It was sikiwulirangako. We twakulira e Masaka saawulirako mbu nno bajjanjaba embuzi. Naye kakati ffe ku faamu bwe bajjanjaba ente n'embuzi balina ozijjanjaba. We nakulira saalabako nti amalagala ga lumonde mu nago bagafuuyira. Obusaanyi. Kakati bagafuuyira. Ffe twakulira ebintu ebyali so abnormal kati bifuuse eki. Alaba ne kasooli katumufuuyira. Edda kitufu nga bw'oyogedde. Kasooli twasimbanga busimbi n'akula ne tulya. Ne kati muyina okumufuuyira eddagala. Ekirala nga kasooli wedda njukira mami oyo nga ku season eno bw'asimba kasooli ng'alekawo ensigo gy'anaakozesa in the next season. But I hear kati kasooli w'ennaku zino bw'omukungula ate tuyinza kuddamu musimba next season. Okulabuguza nsigo ndala. So mwegendereze nnyo kansa afuuse kansa. Ate ekirala mbagamba temutya genda kwekebeza. Mugenda weekebeze nga bukyali.
studies ziraga nti bantu bangi abavakaminze cancer olwokuba bamutegeera nga bukyali. It's very unfortunate okutegeera cancer nga ali mu level 3 or 4 obeera ogenze. Cancer simanyi nawe webuuzanga bwe neebuuza kizibu kivuddewo abantu bafa cancer. Emmere gye tuli ebintu ebisinga kati tukyalya bintu biri organic. Let me give you an example. Bajjanja ente ku ssaawa 12 ekawungeezi ne bakama amata abantu ne tuganywa. Ente zijjanjabiddwa ku ssaawa 11 kawungeezi ku 12 ne zikama abantu ne banywa amata. Obwo bulwadde already. Onyudde eddagala lye. Yes. Ddagala lyennyini. Ddagala lyennyini eriwedde emirimu. Enkoko zino bazikuba eddagala ku ssaawa 4 ku 5 ne bazireeta e Nakasero ne tulya. Nyina mukwano gwange yali exportinga nnyanya ng'azitwala Belgium. Nti Belgium eyo ku kisaawe buli nnyanya ze mutwala bakola random sampling. Ne buli nnyanya nga zitestinga positive ku ddagala. Era ne bazibaninga. Nga zirimu eddagala. Kakati abasajja be Belgium ne bapikinga interest in Uganda ne bajja Uganda okulambula abalimi. They were shocked. Nti eddagala erifuuyira ennyanya lya bika bisatu. Ekisooka erifuuyizibwa mu Uganda baalijjadda ku international market. Nerye tukyafuuyiza. Tulya. Bakuga nti ennyanya bwe bayakava mu ttaka. Eddagala lyogifuuyiza lyanjawulo nnyo n'ennyanya ng'etaddeko ennyanya. Nti ate lyogifuuyiza ng'ennyanya zengedde lyanjawulo. Kati ffe tufuuyiza ekikeeki. Mu abampuliza ku Radio 4 ne Radio 7. Njagala mujje mugende ng'omuntu atunda ennyanya ezengedde zibeera za white nga zonna zijjudde eddagala. Kituufu nnyo. Obwo butwa. Era ne batugamba nti bw'oba yala okureducinga ku butwa obwo bugira mu nnyanya. Ennyanya ze munaali enkeera, tomato ze munaali enkeera. Omukyala wawaka oba maidi wawaka azisuze mu kataasa oba mu kasepiki ng'ataddemu chako. Tikubanga chako enuunamu obuki obutwa. Ekenenula. Yes. Obutwa ne buvaamu. Ne buvaamu. So chances z'okuwangala nga bakitaffe sikirabawo. Twafadda then. Ontegera ndowooza. Because kyoyogedde kituufu osanga ennyanya nga za white eddagala liri kuli. Ontegera ndowooza. Emiyembe ffe twakulanga tuli emiyembe gikoona. Kagogwa, walusejjembe, ne kakati gyonna GMOs. Bikolerere. Yes. So cancer ku speed kwaddukira. Government ya Uganda mu kintu kyerina okutandikako nakyo massive sensitization n'okuggulawo referral hospitals like 4. We need 4 regional hospitals okusavinga rate abantu kwe balwalira ennaku zino. Nekyo bannayuganda bali reckless mu bye balya. We extremely reckless. Tetufaayo tulya buli. N'osanga omuntu atembeeyo obuseera mu bucupa n'onywa. Tomanyi gye yabufu, tomanyi nti oba afumba amazzi. Nze kungu kino nkyogera nga ntya Katonda. Nze juice munywa waka ne cafe Javas. For one reason, ewaka manyi omuwala nyamba ku mirimu obuyonjo bwayina. Ne wano obeera osanga omuntu atembeya obutunda obw'okunywa ng'enjala ze zino zijjudde ettaka nga bw'ozisimbamu kasooli amera ne atembeya yakamudde yatadde ebyala bye ebijjudde ettaka n'ebirala ttaka ng'olusu olumuvaamu lwokka bw'oluteeka mu kacupa ofuuyira naakulabye kasubi buli kiwuka ne kifa. Tubeere very serious mu bino ebintu ebisinga. Ffe tulya buliiri. Yes, waliwo dokita yaŋŋamba bakizuula nga ne buto yennyini omanyi nti wano basikisa chapati ezo bakisikisa oyiro wa transformer. Oyiro wa transformer. Chapati ze tulya. Yes, mbu oyiro wa transformer mbu akajiiko kamu kayinza okusiika chapati 5. Oyiro wa transformer yasika chapati ze mulya ku makubo. Obuzibu bulya buli. Mbumbo akekereza. Tulina okubeera abeegendereza ennyo nga gye nkomeza. Transformer. N'olya kichapati nenga oyiro olya wa transformer. Mbulira onaawula otya bikansa. Kaakati n'ekira n'amalwaliro. Nakunyumiza story ya mami wange yaŋŋamba nti ali wakali nti bamuzuddemu alina typhoid. Ne mugamba mami typhoid bamugyewo. Jangu e Kampala najja e Kampala. Jukira atandise eddagala. Iyo typhoid. Ne mutwale wa dokita nakwagala an amazing doctor. Nangamba gwe mama sijja nakukebera toyina typhoid. Nangamba genda mu laboratory yonna be banakebera ngo ina typhoid mva mu busawo. Mami nitumutwala mu laboratory 2 zonna nga ali negative. Naye Masaka bali bamuwadde ekutya y'empeke. Amire. Butwa bwere. Chovola mbagamba mu abampuliriza muleke okwekuba enjawulo. Oba osobola okunywa omwenge n'okeesa n'okukwata essimu ya $5 million
Chichechi kugana okugenda ne bakebera mu laboratories 2 bakonfirming ekikutawaanya. You get it? We end up treating it. Yes. Get taina. Toyina bulwadde obwo. Mami bali bamuwadde medication ya typhoid nenga tamuyina. Kati olweddaga likola ki mu mubiri. Kakati mami bwafa mu abasiramu nga mugamba Allah bwageze. Fa bakatoliki amaze emirimu gye nga kyuma n'olima mbufuba fuba eggulu ly'empeera nga mwongerako na kano mbwabadde mukyala wa mpisa nnyo mbu ajoyininze bamalayika mu ggulu. No way. Nze mbirivinga 7 out of 10 Ugandans bafa tibatuuse kufa n'enzijanjaba. Nakugamba mikwano gyange ba dokita ku buli bantu 10 abagende Kenya for further management 7-8 baba babateeka kulongo medication. Dagala cham. Pharmacy zino zemulaba ebidagala byonna ebisinga biri mu bifu. Laboratories zino amateeka gakugama every after 6 months laboratories zino zino keberebwa balabe bazikebera ddi. Wajitegeera. So mulina okubeera begendereza wawo oli emmere. Nze gashumanyiza okulwala typhoid nga mujjawo. Tekiriyo. Negwe n'ogenda ku mukolo mukwanjula mu mbaga buli kye baleeta okulya olya buli ezo salad zinze sizirya. Tolya salad. Sizirya. Simanyi yazikoze. Kutegeera ndoze. Tolya salads. Sizirya. Simanyi yazikoze. Negwe ku mikolo mukwanjula buli kye baleesa okiridde. Nebyotamanyi tomanyi yabifumbye. Bijuise ebiri awe ebifaanananga akusavinga avaamu olusulu okkano. It's a turn off. You get it? Nze kankuli nze gola basaagala soda. Simwagala. Ne bwe mbeera ku mukolo ne mpuliranga ennyonta ennuma waakiri nsaba soda. Olumala omunywa nenywa ecupa z'amazzi 2 ne zidaliyutinga soda oli. You get it? Bannayuganda bali reckless. Bali extremely reckless. Be basanga bye balya buli kimu kyonna kyonna. Tomanya ani afumbye. Tomanya afumbye. Avaamu olusu. Oba ye. Nosanga omuwala atembeya amazzi n'oganywa. Atembeya obusera n'obunywa. Katayagala bantu bawagiri bantu batembeya soda. Simumanyi. Otya ndenzo okubanga nawe yeekutte ba mukyafu. Kamba mbuzeemu ekibuuzo. Abatembeya ensenene mu Kampala tebaliyo. Bayagala okweyamba ensenene aziteekawa. Come again? Abatembeyi b'ensenene mu Kampala bayagala okweyamba ensenene aziteekawa era ziwumuza mu toilet mwagenza okweyamba. Oba ebigere waayo. N'avaayo n'atandikira waakomye. Weebale nnyo. Gwe nojja n'oluma. Abampuliza bameka ku mmwe abagenda mu toilet ne munaaba engalo nga mumaze okweyamba. How many? Bameka abagenda mu toilet oba ogenze short call or long call n'onaaba mu ngalo. Ensenene baziteekawa? Bazumuza mu toilet. Amenvu abatunda bogoya. Ate yeeraliikira bwazireka ebweru abayayi bajja kuzibba ensenene ze bazirye. Awumuza wali mu kabuyonjo n'akola emirimu gye. Kambuuza ekibuuzo ekirala. Omuyembe bwe guva ku muyembe ogwo ne gugwa wansi ne gugwa ku mbawo yayonoonye. Tebagula kyendakasa n'ogulya. Oluma bulumi. Ekyo mwali badde bajooza kyesimanyi na kumanya. Gende nakasero katale kokka bw'okatunuulira. Ensi ekyuka every day. Twagiddwa ekintu kye bayita artificial intelligence. Kungwegendereza. Singa obadde olowooza oggula tractor. Social media feed zo zikuleetera tractor. Genda ku TikTok olabe ng'olowooza oba oggula tractor. Oba oyagala ggula oba nnyumba oba ggula kizimbe. Surprising otandika okulaba companies zitunda ebiki ebintu ebyo. Yeah, very tukiva ku kye. Artificial intelligence. Era nze ndi worried with the artificial intelligence. So artificial intelligence ku Victoria University esomesebwa bwereere. So mugende ku Victoria University mutwaleyo abaana. Bw'onootwalayo omwana ng'amanye ennaku ye nti agenze kusoma, omwana oyo ajja kuvaayo akusanyuse naye yeesanyuse. Ate nga bali affiliated ku universities ez'amaanyi mu nsi yonna. Era kati bwe twogera ne Dr. Mugange era ali Canada nsonga y'emu. Okay. Victoria University erina okubeera ahead mu innovations. Bino mbu bwe kiriba emirembe n'emirembe amiina. Ate mu abazadde nammwe abaana mbu nno nyina okuba ne diguri ya university bweti. Tebikyakola. Society tebuuza wasomera wa. Primary wagisomera wa. O-level wagisomera wa. A-level wagisomera, university wagisomera wa. Kikyoli. Kikyoli. Ngenda kunoonya akantu ennaku ezo. Elon Musk. Actually kankanoonye katono dakiika emu yokka kanka balage. Agenda ku Elon Musk. Elon Musk yayisiza mulire.
ulira Elon Musk omugagga asinga sente zonna yadda abuuza nga anonya hardcore software engineers ulira ulira ngagamba he doesn't care somero kiri wayitamu na bwifu kikiboli ayagala abantu basobola ku developing applications binyonkondo Elon Musk he doesn't care where you studied from wasomera wa osobola okukola byayagala skill ki gyolina ensi tebuuza wasomera wa kikyoli nze bwe ngenda mu Serena ne mukyala wange oba gwe n'ogenda ne mukyala wo kungu tebakubuuza wasomera wa biiro ogisasudde kungu bw'oba olinnya ng'ogenda ne Uganda Airlines oba ne Emirates oba ne KLM oba ne Qatar tebakubuuza wasomera wa tiketi ogiguze kungu bw'oba ogula ploti ng'ogenda kuzimba tewali bloka akubuuza sebo nga situnaba kunoonya ttaka lyoyagala wasomera wa no n'akuguza ettaka ayagala ki sente okitegeera ndowooza so mwegendereze nnyo abazadde omwana essomero ly'omutwalamu linaamuyamba okwegulira omugaati linaamuyamba bw'aba azadde omwana naye aweerera omwana mu ssomero eddungi that's it Elon Musk binyonkondo yuna akugambye tayagala kumanya wasomera wa actually nakistressinga tayagala kusomera wasomera tayagala kumanya era agambe saagala kuwulira big name why went through this university no what value ogattako ki okusomera King's College Buddo Namagunga Smack ng'ovuga vitsi eyasomera Kidda Walime Primary School akusinga nga ayina emmoloka ezimalayo n'amaka amalungi okusomera Smack King's College Buddo Gayaza Namugongo owulira ng'olinya taxi buli lunaku n'abantu 14 b'otamanyi gye baavudde ono yabinyeebwa ono magi ono mberenge eyakoma mu S4 ekabukunge Senior Secondary School akola ki akusinga oluzungu oyogera buli lwoyogera oluzungu olulungi nga oli mwavu baga akasajja kaagwa eddalo baga akasajja kaagwa eddalo buli lwoyogera oluzungu olulungi ng'oli mwavu abaavu tebayogere ku luzungu olulungi. You can't be a PhD holder, a master's degree holder ng'oli bubi wasomera ki President Kagame yakireeta bulungi okusoma bwe kuba tukukyusiza gwa graduates ne family yo ne community yo n'ensi mwoli ataasoma akusinga lwaki owerera omwana gwe mu nasale nungi nziramu sebo shonji kola naawe nziramu mwana bere bulungi beautiful kati wabata badde bulungi wawerera waki fena tutwala abaana baffe in the best schools ever babeere bulungi okubeera obulungi kutegeeza ki namunayi pesa kasente yes sente tezisolovinga buli kintu nezisolovinga ebizibu ebisinga kungolabe sawa zino wendi bwe mba nyina miliyoni 3 kakati ngenda okuziika Semba bule kati sawa eno yes ennyonyi ziri wano kajjansi bapangisa bampana option tukupikinge wanti kolole ya strip bakusuulayo ita sente kungu sente zikyusa obulamu abatamanyi beesiimye nnyo abatabangako na sente mulina emirembe weesiimye nnyo nga tobangako na sente fe abamanyi sente tumanyi bezikyusa obulamu bw'omuntu kungu obulamu bw'omugagga n'omwavu bwa njawulo n'embwa ezikuuma abagagga ziboggola emboggola ndala nnyo ewulugumi kubanga ebyuma ebiri awaka bikuuma kungu okimanyi nti embwayo gye wagula nga ye kuvaako negende w'omugagga n'ogenda okukyala omugagga n'ekuboggolera ngambwayo nga nze nakireetebwa kubanga ndi mwavu yes anti yavaayo wo tewali nnyama ne kasasiro w'abagagga n'abaavu bwa njawulo kasasiro w'abagagga abeerako kompyuta enkadde TV enkadde laptops enkadde ebicupa bya cornflakes ebikadde ebyaweddemu ebibokisi bya cornflakes ebyaweddemu ontegera ndowooza ye kasasiro ate kasasiro w'abaavu abeerako ebikongoliro buno obuntu obukwata entula wabuta batyo bwakakwata entula ago ebyoya by'enseenene wali osanzeyo omugagga alina ebyoya by'enseenene awaka no omugagga ne baba bayagala enseenene baleeta nkongole ne basiikira awaka obwavu bubi nnyo
kino kikugamba kubafu obwavu bwaluma bajjajjaffe beyond omwavu mu kikata teesa omugagga ne malisa mugata nabakutuuka bebuzabuza era balinda ye mumuyinza okuteesa ye n'akyusa ebintu byonna tekijja kukola ekyo ekyo bayita ssente ate obulamu buli ku nsi tebakulimba mu waliyo obulamu obulala ng'ofudde tebuliiyo bino byabalimba life after death tebiriiyo lwaki bagamba life after death ennungi bo nga bali ku nsi beeyagala balina private jets balina yachts balina the latest cars balina amayumba agali gold plated you get it why gwe wali wegenza ati n'ebifo by'abagagga amanya ganjawulo ulira kololo Princess Anne Drive Princess Charles Drive ulira amanya ago Prince Charles Drive kololo n'empewo y'ekololo yanjawulo nnyo n'eyakasubi empewo y'ekololo yanjawulo nnyo n'eyakasubi obe naakulabi lwaki kubanga emiti egiri ekololo njala tugende ekololo nabuno obumu obupima weather tupime ekololo tugende ekasubi olabe kukitege wali uliddeko mu justice ekololo obe nakasiro nti bayokyerezaayo omuntu era zibeera naakulabye kasubi bunamwaya kyebando mu covid president Museveni agabako akawunga ekololo uli Princess Anne Drive kati ulya naakulabye kibwa zone n'amasomero g'abaana b'abaloodi ganjawulo Mount Mary na Magunga St Mary's College Kisubi n'ulya Owongotoko Community Primary School Kyebongotoko kati olina okulwana nnyo okuva mu bracket eyo ya Kyebongotoko muganzi wazza kyovala bamwe abasiraamu mugamba nti bw'osanga bamasikini babiri nga basaba ssente nga lwe yali abadde ne ssente n'atabanga ne ssente ziwe yali abaddeko naki ne ssente kubanga obulamu bwa Serena bwanjawulo obulamu bwa Mistiri bwanjawulo obulamu bwa Brovard bwanjawulo mpewo yanjawulo kawaini kanjawulo nnyo ne ka whisky ne ka champagne okitegeera byawukana yes ate beesiimye nnyo abatabangako na ssente balina emirembe kuba nti omanyi you can't miss something you don't know kungu tulimo S1 bwe wasoma nabo abaakoma abali ku kyala balima muwogo bamanyi S tosobola kwegomba kyotamanyi tewali wa boda yegomba SC benalina b'ekyabazaala yes batobanga ba boda lwali tuulamu SC ajaga twafiirwa kiganze kino kyogera nnyo embwa zino embwa z'omu kyalo dogs lwe zirimanya embwa z'e Kampala obulamu bwe zirimu zijja kukola strike okimanyize nyina embwa waka ekonkona oluggi ndayira nga ntya Katonda bwe mba nimba Allah mpa ekibuzo nze nyina embwa ekonkona oluggi awaka okonkona nga gwe b'okonkona nga njagala kuyingira ye konkonya akagulu kaayo embwa dog n'ekonkona bwe mba nimba Katonda mpa ekibonerezo eyagala kuyingira ewulidde mulimu kulya neyagala kulya ekonko bw'osanga embwa z'abagagga bwe zityo okimanyi nti embwa zigenda ku ddento ne bazikebera amannyo nyimanyi ekyo omanyi nti embwa bazaadimitinga mu ddwaliro ngeri mu ICU wakanye embwa ekyo nakyo bwe mba nimba kati mu covid embwa yange yalwala my favorite dog n'ogitwala mu ddwaliro ulira embwa ng'efuluuta bubi dokita asinga okutegeera wano embwa bamuyita Dr. Bena ali mutungaawo n'entwalayo embwa ne bagikebera ne bagizuula nti erina kansa mu placenta yaayo ogimanyi n'aŋŋamba option embwa eno gisevinga tulina nabaana omugjamu ne bagyadimitinga weekes biri nga buli tugende buli naku okulaba omulwadde waffe sijja kugamba sente zenasesitula embwa weeri bagita Michelle gyeri ewaka ku kitanda kyayo nga neeri eri ku kitanda okitegera embwa kibayizira shampo waazo kati anabisa sabuni ono wekitole nasigala mu kutu kati agadiga shuba yepanga these are facts kyovolaba teri kintu kibinga kumanya buli lwomanya bali kubuuza bingi embwa bane shampo waayo omanyi nti embwa eri ennyama mu buto terya kintu kirala nyama yokka kungu waliwo baganda bange bano abalina ente nnyingi bamanyi okwepanka ente waliwo epapi y'embwa nga yadoola $1.5 size miliyoni nga 5 papi kibati abaguze ente mekezo otegera ndoza these are facts olaba tuli wano tiwali bagenze mu wino gula bintu
tiwali bali kulumwa bagula bintu waliwo naagula ennyonyi kaakati sawa eno waliwo naagula emmeri kati bw'okyogere waffe eri Masaka bagamba ha Gashumba ate kuluna enjaga gyonyedde yakoze eki mpitirivu gw'oli mu kugamba essaati ya siringi emitwalo 7 bagiguze 5 waliwo negotiating ennyonyi you get it so mwenna abazadde abampuliriza okusoma kw'omwana kulina kukyusa bulamu bwe pamwe eddakiika linda obeera otya n'abaana obeera otya ne diguri 7 mu nnyumba yo owulira naye nga alina fridge eri emputa awaka diguri 7 naye nga fridge eri awaka ejugumira kwati muli kantu nga tezikuyambye no wazaala abaana 8 7 balina degrees naye nga mu fridge temuli kantu abaana 7 mirimu gyabula awo wanyini ku bayizi nalabye week ewedde the entire week Makerere University yabadde mu graduating abayizi I saw thousands of students excited very happy and I was like well wait a minute ensi bano gye bayingiddemu bagimanyi totiisatiisa baana ate totiisa baana ensi kyogyagalako kyekuwa naye nga kamalize ku nsonga eri buli lwobeera n'embwa otamwa abantu bwoba n'embwa abantu bakutama owulira nga bakutama sirabanga kintu kitonde ku nsi kuno kina loyalty ngambwa loyalty kiki mu Luganda buwulize si buwulize loyalty si buwulize oba genuine love ate nkyongeddeyo mujja tuyamba bategeera Oluganda ennyo kungu nze wakaba ngamba nti bantegeerera like nga 10 minutes nti nzija embwa there is a way how they communicate embwa ate abaana abo bashira basooka ngo kingamba nga ndoza balimba there is a way gye communicating anti mukama waffe akola ki akomawo kati nabo bantu bennyina wakaba nga afe tutegeera nti okola ki ojja kungu tewali nanyini embwa adda waka embwa neetayimuka mu kifo mwebadde kujja wooli era bw'oddanga waka embwa neetayimuka kujja wooli manya ndwadde ontegedde loyalty tewali nanyini mbwa adda mu maka ge embwa nezisajja ku mmotoka ye tewali nanyini mbwa ayingira mu mmotoka ng'agenda kukola nezisajja ku mmotoka okusiibula embwa okiwulidde kati kangu yakafembayo dadi waffe ng'afa kansa nali nva mu kyaki egaba sister wange Veronica ng'akubira essimu ng'akaaba nentegeera nti onaakoze eki afudde nensooka nyimirira ku stage emu ne composing nenvuga nengenda waka nemparking emmotoka nengenda mu living room embwa yajja nentuula mu magulu neremerawo embwa eyo bambi yafa bagiyitanga kinki neninya amadala nengoberera embwa esobola okutegeera nti mukama waayo ayina ekizibu mbwa actually embwa esobola okutegeera mulabewo awaka unfortunately nga tena bwesobola kukola ki communicating mwera bampuliriza mugule mubeereko n'embwa enjawulo wakati w'embwa n'omuntu embwa teyinza kuva mu mukama waayo naye omuntu kunguze 2024 yawedde abantu abayita mu ngalo zange mwana omwe yampeereza Christmas ate no saamuyamba nnyo kiri awo mwana oyo abaana bonna bamanyira Mukono University bamuyita Dennis you see you baana bali babiri they are both lawyers now bava Kabaale eyo ne mbaagala nfuka mikwano gyange omwana nga nkubira Misaga Shuma nzija Kampala akola mu embassy yaffe Kinshasa omwana nga noonya sijja genda mu kyalo nga sinaba kulaba nga ninda wakapaka sawa 5 nga mpa ebirabo nga mpeeramu n'ebitengi ebi ti ebitengi byamukadde okitegeera oyo yamenye rekodi naye enkofu emmese eziise mu ngalo zange teriyagala nakumanya singa buli mmese eyise mu ngalo zange mbayite ki Kagame yabayise idiots Museveni abayita pigs omuntu akola ekintu kyekisiru tumuyite ki wadde kaswiti engate eno ogiraba kanjijjemu mugirage ku kamera engate eno ogiraba engate eno manye yagimpa omukyala bamuyita Sindi ye maama wa Desire Mirembe
kandabe engate yino zingato zino zebalagira njiraba yamalayo design mirembe omuwala gwe twalwanira okufuna justice yajja wakana andekire eno ne tayi mbabalira ku ngalo kozi gutoli nnyo Christian mivule singa abaddewo nti Yesu be yawonye ebigenge bameka bakola ki abadda you get it so embwa tesobola ku betraying a master waayo chovala ababeera n'embwa okimanyi nti omuzungu abeera n'embwa e Uganda ne bamuwa transfer wagende Cameroon n'agiteeka ku nnyonyi agitika n'agenda nayo n'akola Cameroon emyaka 4 ne bamusindika Angola n'agitika ku nnyonyi kuba bagitegeera nti eno esinga n'abantu omuntu omulala yampa ebirabo mumanyi muganga mujjukidde Dr. muganga oyo bamukuba jeki ojjukire bamuyiringisange ku kya Lumonde ejjukira vice chancellor sajja bwamusala kawo vice chancellor wa university bwambadde bya black bwali tibambadde uniform bwali buunye olusu lwonna lukyalina mu Victoria University ne bamuyiringisa ne tulwana president n'ayingiramu ne bamuta okitegera ndowooza era ne yampadde kuki sente ebirabo otegera ndowooza abantu abayise mu ngalo zaffe sitwagala mutugulire ebizimbe just a little tujite tutya ebikolwa ebyekisa little acts of kindness you get it so fabadde n'embwa tuzimanyi embwa nkubulidde tonjagaza embwa kati ati tugana siba obusiramu bugana embwa wapusi nenga bazina abamu tebamanyi nekyembuuza gwe ebintu by'obusiramu byonna bimalayo ebimu nabbi byagamba ebimu nekyo kive ngabo warabu bengena mu mikwano gyange kata Abu Dhabi bazina wulu nabanye omwenga boyogerako naye nga kikyamu ate nkusesa ki ensensi yasinze okuwuta omwenga zeza mitina the reality is the real game starts olunaku lwo graduating nze tujaguliza wamu n'abaana bonna abagraduating nze netwebaza n'abazadde mwenna abaweredde abaana si kyangu mu kaseera kano naye abaana mumanye kati the real world ekyanze gachumba mbirivinga omwana omulenzi bwa graduatinga ku Saturday tumwa week namba wakedda kafulume aveka ayingire ensi omwana ekagwe tukiza okubeera wakayi mwana omuwala forever paka lwali yagala ogenda ne bwatuukayo nembera negana actually akomewo mulekerawo kupampalinga abaki abaana balenzi mubaleke bapampalinga mubaleke teri kungu kintu kinnuma nga muzadde kunkubira simu Mr. Gachumba omwana wange nyamba obereko ompressinga nuga fine gamba omwana ankubira simu oboli ya mama nale malako agenda kukubira kakati oboli ya omwana nakuba no mugamba nja kulaba ku Thursday jangu ne hard copy ne soft copy no mugamba jangu ku office to mugamba no mugamba kicho yagala nnonya mulimo wasoma kintu bwekiti where are your papers ndi biri ku simu yange ogenda otyo okusaba omuntu omulimo nga toyina hard copy mumwerabidde muloza buli muntu ali sophisticated aliao you get it atambula n'omulembe naye nga tana kutuuka waka mama ayinza okukubira simu nga 3 omwana asimbudde kakati atuuse ku kizimbe wansi angambye ali kufula efembayo a university student you need to be guided nja kunyumiza omwana gwe nawa internship wano again mama we nga bwokyogedde linga yaliyo ye yankubira nga fine mwana najja ne mukwasa bana fana production bataniko muyigiriza along the way because nange mbabize sategira lwaki nti omwana abadde tachajja waito weeks nga bili ate mama yankubira muna kye kyatuukawo ku mwana nengambe yi omwana tajja nti yangamba simanyi nenga mugamba ankubire omwana ntize nali awo nga simple wa production tikyamula next week njala tukole program specifically mu area eyo abana tubalage the real world nti abakozesa tibakyetaaga madiguri goyina competence abana batufikisingira amasimu gano nga gekyanze tibasomeranga ku ezo universities bali ku Grison Road you get it never ina okukubaina skills ezo beyigiriza nicho lugezigezi okuba ne degree yo nga teyambye bulamu bwo teyina njawulo na mawulire makadde tegayina. But the question would be to blaming abaana oba amasomero bebayiseemu government amasomero gano preparing abaana baffe okubeera ba street hustlers. I would blame government. Why?
because yewa bicha amasomero bigayina okusomesa government ebisupervising obiraba yebawa curriculum bino bemina okusomesa bino nze nyine ekitongole kyekisijja kwogera babula kalisinga universities nga 10 wano tebawa abaana bawe emirimu kubanga buli gobawo mulimu. It's a disaster. Very incompetent. It's a disaster. Waliwo yajja nga ina degree ya mawulire naye nga n'okuteekako butesi laptop entasobola naye nga alina degree ya mawulire anoonya mulimu. Tolabye ba lawyer n'oga nti ono lawyer oba kiki. Walaba yali agezaako okujja alien skin mu kooti submission gye yakola mu luzungu n'omulamuzi n'agamba nti ono ate I meet lawyers every day n'enkaba amaziga n'eŋŋamba you mean this guy is an advocate? Omanyi osobola okubeera lawyer ate nobeera advocate. Noseka fa abalunzi vet ne bakuweereza vet ku faamu nga maama we ente badde ezaala neefa akaana ne kalama nga tasobola nakayonsa vet. Dr. Nambuya, a good friend of mine, yaŋŋamba nti ennaku buli wayita Mulago School of Medicine abulako abamaziga ebikolebwa wano Uganda osanga malini atasobola kuwuga osanga traffic police officer atamanyi kuvuga motoka nimbye banji sikira ndowooza eggwanga lyafa mu abaana abasinga kyemutamanyi interview esinga ozikolerana ku simu nga tukimanyi waliwo gwenkedde okuyomba naye ayogera nga alina ebyuma mu kamwa Jesus. First of all, wokubiranga omuntu nga takumanyi, introduce yourself. My name is so and so, nkolera wano oba nva wano. Nsaba kwogera ne Mr. Gashumba. Naye ngamba otya ono Gashumba. Omutawona teguli ku baana. Guli kufa abazadde tubakuziza tutya n'amasomero bakola ki? Bayita. Okay. Mutegera ndo. Nze lero takyaleeta mpapula mbu nvudde mu university so and so. No. Competence. Teri kirala. Well, Mwami Gashumba. Ku nsonga eyo gye tubaddeko, I think bwe tuba tuwangadde up to next week, remind me nkubuulire etiquette z'okunoonya omulimu. Well, let's do that next week. Nakyogera nako togenda ng'okusaba omulimu ng'oyambadde sapule sekapulaali tobyambala kubanga ogenda ku meetinga pano y'abagenda okuinterviewinga nga baatamu obukatoliki. Togenda ng'okusaba omulimu ng'oli musiraamu ng'oyambadde zihijabu. Ojja genda meeting pano y'abantu abaatamu abasiraamu. Okitegeera ndowooza. Kirala naliko mu Amerika eyo nga ndi mulwadde nali sikimanyi. Bwe natuuka mu ddwaliro bambuuza kika kya dokita kiki oyagala, muddugavu muzungu, mumpi muwanvu, munene mutono. Yes, kubanga nze nyina abantu nange abandabikira obubi nga it's a turn off. Kati nze nkola massage zengenda mu bakimanyi nyina abantu besagala kunkwatako nga it's a turn off. Tegeera ndowooza tobakkiriza kukwata. Ontegeera ndowooza psychologically nga simwagala. Dokita baŋŋamba tubulye dokita muddugavu muzungu, mutono munene, muwanvu mumpi. Okitegeera bwe kiri. Kati bino bwe mbyogera baga Gashumba leero enjaga gyenywedde endala. These are facts. Omanyi teri kintu kibi nga kubeera a global citizen. You know what a global citizen is? Osobola okwogera eby'e Kampala, eby'e Nairobi, eby'e Kigali, eby'e London, eby'e Germany, eby'e New York. Kati bano bavireja kati atuuliza agamba Gashumba ate alimbye n'akola ki? N'ayitawo. Otegeera era ngo alimbye nnyo. Bo bakubuuza bakimanyi nti waliwo abantu nga kati kankubuuze gwe musajja. Abasajja bakwana abakazi siwe kiri. Tewali basajja bagala bakazi banene. We bali nga ye agamba be bankolera. Mbwa bambala gomesi. Mbwa yambala gomesi. Tewali basajja nga bagala bakyala batono. Bayitirivu. Nga ye bakola ki? Be bamukolera. By the way mwabawala bagala okukola obubina. Kamba buulire. Batya. Njoli nga yagala teka. Nga muntu abeera onaga njagala kabeere ko. Oba bagenda mu fako ne bagula empeke. Ne bagula na buno buli artificial ne babwambala. General Post Office mujira Kampala Road. Opposite General Post Office. Ekizimbe bakita Kampala Boulevard. Kuliko jimu waggulu. Bali bakoze obubina bwabawala ne bayitirira. Workout ze bakola zokka. Tweza butateekako kabina. Ate n'ekikkiriza waliwo n'abayimbi abatayina. Naye osanga omuntu alina akaduuka ku Luumu William. Akalina engoye mukaaga, essaati 2.
ne blouse 2 niyo yingira mu dduuka ogula ekintu ngali ku simu ye nga takufanako kitegera so ayogera yemima bwati bwa edduuka bali mulemerera ng'agenda wa pastor amusabire ekiro bintu biganje tebitambula night prayer enge kizibu yeye onalimba mu mujja we ko wife wange simanya nze olwokuba ndi step daddy wange yanzala mukyala mulala mu mukyala wa wakaya ndiko no empisa zo mpisa kye kizibu nze nkibagamba nnyo mu abaana abawala abagamba simanya step simanya mujja wange bikibyo genda ona abawaka va mu kinabiro wesimu ze tawere enjeru kubanga ze recommending for international standards sigala nga bwazali wange oli bukunya oyimire mu dressing mirror obuuze omuntu gwolaba mize ekyemibi gye nnyina omuntu oyo ajja kugamba message eremu we tend to shift our individual behaviors and bad habits ku bantu abalala naye nga gwoliko obuki gwe kizibu gwe wennyini olina omusajja awaka buli kimu akigula awaka atuuka atya awaka nga mu fridge temuli kyakunywa honestly ate nga gwe omuwala gwe yawasa ogwo sina mulimo gwo your duty is to oversee ogamba maid ebintu ebirina okukola ki okukolebwa kati omusajja ng'avaawo ng'afuna ka bebi akalala akalina apartment akamufaako ng'ogamba abasajja b'ennaku zino benzi because you don't look after him omusajja atuuka otya okunoonya socks ze mu wardrobe gwe omukazi okola ki wardrobe y'omusajja omukazi alina okumanya buli kintu bwekikola ki bwekiri you get it ennaku zino bakyafaayo waganzani kakati kungu ng'afunayo akalala akakola ebyo yes omusajja alina taweri zisoba 20 awaka 20 nezona ne ziddugala bwe ziwerawo 5-6 zisookinge zigende mu washing machine ontegera ndowooza kati ng'ogamba bandoga simunya mujja wange simanya step mother wange no you are the problem oli ku TikTok all the time muli mitinga n'obudde bwe mumala ku masimu gano wiki ejjanzijukiza nkulaga research ate empya ku masimu nze nafunako maid yakola ennaku 3 nga muyita TikTok nga buli lwenva waggulu musanga ali kuki TikTok you get it good nga tugenda muzongera waliwe nayise yawo sijja jogera wano kubanga tebasasudde bali busega bali banyo ku TikTok oku batulaba nnyo bagita best let me even say it best hotel busega ina byemanyiddwako ennyo ku TikTok oku naye nayiseewo si saayingiddeyo kubanga bebamanyiko nze nedda naye nayiseewo buyisi nesanga abavubuka babiri bwe nabadde emmotoka ya radio 4 branded ne bagamba wow ne banyimiriza kukubaawo ne bagamba baagala programu entugga ne mwami Frank Gashomba naga nti wemboogerako obwogezi nti babadde bawuliriza nnyo programu eno kibamala ne wesigenda kuziika basebo mwe bali kuwuliriza radio 4 programu entugga bali ku best Samolaji manyi best hotel busega aba best hotel mwe bale tuwuliriza naye olitegeera kye babamanyiiko oyinza obuta kikiboy abantu bakolayo bwenzi kakyesitegera hoteli yeriko obuzibu oba abagendayo abawuliza bakitegedde otunagenda mu break nja kuyitiramu kati hoteli eriko obuzibu ki hoteli yebisitula mumwetwalayo yego wamanyayo kyakungu musibe bulungi mbagaiza kyemunjagaliza njagala ennyo Allah akuwa omukisa atanjagala Allah tuyamba akunkulira erinnyo ly'omu maaso limu buli wenkusanga nga nkutegeere tuddemu nga tuzemwa kume nze Adamu Kongo